buli kyonna kyakuleetera nga kijjidde mu foomu ya muswiba tereera oba okisobola kyava akulondamu mu bangi kyava akulondamu mu bangi babeerawo naye n'akireetera ggwe. That means nti okisobola. Kati nkuwa amagezi otereranga butereezi aba amanyi nti ojja kiyitamu naye n'omala okiyitamu byaleeta bingi bikulemera nawo. Lwaki nkigambye mmwe muterebuka nnyo nga Allah aleese omuswiba n'oyogera bino n'oyogera biri naye guma ng'aleese abaakulonzeemu nga gwokisobola. Mu abo bonna abantu bayinza okuba nga bali mu mmotoka nekola accident Allah n'alondamu omuddu we ogwo bano abalala bonna ne beekubako enfuufu naye nga ye ali wali ali mu kwazirana okugulu akumenya. Teweeraliikiriranga ekyo kyakuleetedde oba okisobola ate bingi byagenda okukuwa lwakuba tosobola kulabayo otunuulira kino kyakuleetedde naye awo wennyini wagenda okuyisa buli kalungi weyagale n'okweyagala. Temulabangayo omusajja ng'atudde mu kagaali bw'ati naye ng'ali well off oba temulabanga gye bali naye Allah yasalawo n'agamba bwe ntwala ekitundu ky'ekyomubiri okyo ngenda kukutereeza kuguma. Ekyokubiri Allah subhanahu wa ta'ala ekyakusatu Allah subhanahu wa ta'ala simanyi oba muwandiika njagala leero mpite kumpi nnyo naye ogenda kufunamu nnyo okusinziira ku kyendaba nekyentandise okulaba nga mbyogerako era buli omu nga bwe yazze ndaba watandise okubaawo ka change mu ntunula ye kulaba kati okyuseemu. Allah subhanahu wa ta'ala tayagalangako era tajja kwagala ne bw'onooba oyagala ayagale omuddu we mufa abantu bwe ŋŋamba okutebenkera n'obeeraawo nga gw'otebenkedde. Muntu yenna kubeeraawo n'agamba nti kati nze ntebenkedde takyagalangako n'amala akikola oba ofuuse ye kuba ateekwa okutebenkera alyo ateekwa okutebenkera bw'ati nti ye atebenkedde talinaayo konna kamukosa ye Allah subhanahu wa ta'ala yakibamma tebaatebenkera ne baga nti nabbi ali awo atebenkedde olaba akimma bannabbi alakiwaggwe tosobola kutebenkera lwaki yakikola bw'atyo oleme kubeera nga ye yekka ekiriiyo paka lwonoova mu bulamu bw'ensi ekyo akitegedde aba awonye